Okay, KTV 5 to 7 Uncle Levixon musazeko basebo de banyabo olino munnange ennyonyi kati yagifuula bugaali ennyonyi yagifuula bugaali oyinza okuba naye weekend eno weekend eddako ogenda okuba essimu yinga kugamba nedda nagenza ate kuwummula muko nagenze ku mirimu emitongole mukama yebazibwe Uncle. Amina tata wange ogamba oti Yesu yebazibwe mukama akyafuga awe bwekitiibwa nnyo akyafugira ddala. Tutakulabye mu mawanga nga otambuza tu eno gy'obaddeko gy'okwasaganya Voice of Hope tour. Yeah. Era twakulabye nga okola interviews ezenjawulo ngogezaako okunyikiza enjiri ekintu kinene ekyokutambula ne tuvaako mu mawanga gaffe oba olyawo ntugenda tukopako ebintu mu mawanga ag'enjawulo kitandika twakiraba nnyo bayimbi bali eri aba secular. How does the gospel industry adopt this and what is still hindering abaana abatandika because nabo bakyetaaga okusobola okuleka nga basobola okugenda. We saw you in Lagos chilling with the big boys there, making interviews here and there, go exploring ebintu ebenjawulo n'okubunyisa enjiriyo kye kyasinza okuhindalinga abaana bana batwera kitugenda okulokolaka nabo basobola okukwasaganya ekintu kinene. Ekisooka ddala njaga okwebaza Katonda ku lw'ekisa ekyo okuyitibwa okugenda mu mawanga Mukama Katonda yakikola era nga ndi wano okubunya enjiri mu buli koona lyonna ery'ensi eno. Katonda wampeeredde omukisa nja kubanga ntuukawo era nkyebaliza Katonda ekyo. Twabadde Nigeria nabadde ngenze ku bintu bingi nnyo. Nina album ejja bagiyita P211 Philippians 2:11. So album eyo tuli mu kukola era kati tuwagibayita The Voice of Hope tour. Tugenda tambula mu nsi zonna. Twafuna obuzibu Canada tetwagendayo twatuyina okubeerayo on the 14th of last month naye olwa Ebola ne bakansolinga visa yaffe ne twayongerayo dates naye ensi zikyasobola tugulira tuli mugendayo twali London. Twebaza Katonda nti gospel music nti takyamanyikibwa ng'oli gospel music nti waffe wano Uganda balina beera wano what but God has called us and he has given us the whole world. So we appreciate God. Twabaddeyo. I had a very big opportunity to be hosted on the biggest national TV. Era ne hosting ku program ekyasinze yalabiddwa abantu 14 million. When they mentioned, I really blessed God. Bajita Good Morning Nigeria. It was very nice. I shared my story. I got a lot of people reaching out who are blessed. Abantu bali mutegeera Kristo kuva mu ebyo byatukoledde n'obulamu bwatuyisizaamu ne music waffe. Netukolayo nezikolabo n'abayimbi nakoze n'omuyimbi okuva Ivory Coast n'omu Cameroon then nkolayo n'omu Nigeria enyimba these icons that side nenyimba I'll never turn back twakoze nyimba bbiri naye so nyimba nyingi nnyo. Waliwo another special collaboration omusajja ow'amaanyi yampadde ennyimba 3 tuzikuba nezigwa. I'll mention that nga bukimu kiwedde but I bless God era tuli wano katuze kwetegekera Joseph Ngoma nga ate naffe twetegere ekivulu kyaffe ekyaguno omwaka mu November. I also saw you rubbing shoulders with Busy. Is it Busy Signal? Yes. Should we expect anything coming up pretty soon or you were just hanging out as someone you met in some other country? Busy Signal hanging out just what we had a moment that I will never forget, not just in studio naye namusanga ngali mu season ngali mu kusiiba. Busy Signal? Yes, ngali mu kusiiba nkusaba. So tubadenga like we are feeding each other. The guy knows the Bible. Amanyi Katonda ebintu ebimu kali kyobola nsagala nnyo okubinyumyako because nebaza Katonda nti buli muntu ddala. I learned to understand something that we should always have a personal relationship with God. I've learned it from the people think tebalina nkolagana Katonda naye engeri. I'll be frank with you, he fed me he gave me some knowledge about God. Kugamba namusanze nga ali mu lusirika so all that time we spend it together. Tusula ku hoteli yemu ne tugenda mu studio tukola ennyimba 3 ne ziggwa nga zipraisinga Katonda. So ekitiibwa tukidiza ddala Katonda nti abantu batandise okutegeera enjiri and he was so humbled and also he was celebrating my ministry. Nagamba mana even the way I saw you presenting and shouting Jesus with no fear, that really inspired me and it brought me close to you, that you were not unapologetic. Watu wabade platform nga siya gospel nenganza ate enjiri njiyisaawo Yesu mwogera nga sina kyentidde waliwo abasiraamu waliwo abatabirivinga mu Yesu
kwegamba kyamukutteko. That's when he opened up nanga, by the way I'm also fasting and believing and God opened up. So it was really nice. Are these tours preparing you for your coming up concert pretty soon, or just Charlie Mo plan as the year was starting while you Charlie plan no gama no I have to do A B C D, or it's all about your concert coming up? No, Charlie Mo plan naye tulina ne album eno P211 era tugenda batugironging mu Scotland on the 1st of October. That's when we're going to be launching it. Show bawalabako abamfollowing show gye nakola ngandi Scotland yali stadium gundi arena yali judem, so we are doing that again. So with a lot of sponsors from Scotland, we are going to be launching the album there. Okay. Mrs. Ryoga gambati yali bulungi talina mutawana ndo mulabako naye chema yali fit mu bubaka live on TV ngankwerekereza mukama mu mukisa era yebale nnyo kwagala Kristo na kwagala bantu mwagala nnyo Mandem Levixon. Obubaka mubuwulidde bwaweereza mukyala Desire Luzinda era nga man of God kama mu mukisa. Yes.